webalire ddala era olutandikira ngenda nange nzikiriza nebaza abantu baffe abali mukuliriza Radio Beat ndaba muli bangi mukulu Bwama Boda Ochibati Nakaseke mukulu Bukenye Semuto Chiamana Ashirafu Kalege mukulu Semande Nakaseke Senoge Chimuli Ndulu Emizimbo webali tuliza mukulu Yigaza Vye Semuto Ema Kalangala abe Kalangala muwuliriza nnyo Beat walona abe mukona abakedde okunkubiranga mukaaga mukenda ku Beat na FNO mu Beat yavuddeko uwa Kalangala mukono bankubiddeko eyo 6 people mukusalongo buyinze Kalagala Kapeeka mukulu Kato Nabika Maleka Siga veteran gali wange ekirema mukulu Kawoye Bukatira Jose Bwai Masaka ne timu Kakonda mbeba zaliwo mukulu omwampereza nti fewane polisi barakisi yeruwero tuli munzikiza mubeeremu mujja kiwulira president cha kati mukubire Alan yagenda okulwaniza entalo z'amasanyalaze kakati kakati president yogedde nakuganye okubako negativity njagala oyogere positivity president yayogedde bakuyimiriza kati wajidde Kagali oba otambula Kagali ko wali bakuba omukono president yayogedde jeri gwanga yayogedde sawa kumpi 2 n'ekitundu yayogedde ki talina kakati musajja omu yawandiika mu byafaayo bya history fa bamusoma Ugandans have forgotten nothing and they have seen nothing. Tebana kibera bidde tebana kibalabye. Olwo tuli luddawa. Kati we tuli omwali mu masanganzira. Ngawe tukola budget. Physics unstable equilibrium. This equilibrium ya state. Kakati ekizibu ekiriwo ndi abasajja bano bafuna omukisa munene. Nti basanga abantu ababisinga be basinga obungi Uganda ate bakola buli kisoboka obuteesembereza muntu mugezi era bwoba oyagala obeere mukwano gwa Museveni beera kapere ne bwoba n'ebitabo bifaanana bitya simanyi profesa wakiruli nalaba alonze Bukenya amufudde profesa simanyi omuwabuzi we mu environment sibutandalo sanitation wabuzi we mu sanitation kakati abasajja ne basanga abantu ababisi temujolonga nnyo bantu ade nkugambe ya mulonda kana bakyene tabakoza professor omulamba bakulonda batyo omuwabuzi ku butandaalo ejogero liwate erigira naye abo tubaleka kuba bafaanana ng'abano betulaba abakaba abane bafe government yabase ngazunga mu kakanzu n'omulala ng'atwalayo kati mbadde nkugamba nti abasajja bano basanga omukisa kyegwanga lino lirimu abantu ababisi bangi ne gwosubira nti ono alina kyalaba ogenda omuyisaako omukono ati mu maaso munenga talaba bangi yabatte economically tebalaba socially tebalaba politically tebalaba kakati yezingizaako olukoloddoli lw'abantu abakubi b'engalo era takyawabulwa bino biringa kati bolaba ebigambo bye biringa kati budget je tusoma je tuyisa mu parliament ekyali ali n'obuddembo temugisoma owayo jajja wango yakafanga ateka okali omusekatuli omusajja wanayogera oba kumunyo biki kati bamanya nti omusajja bwe yatta system zizonna kuba kati n'abasoma ngono teacher wange Kyenese Nyonjo bakerera akimanyi n'abasoma nabo kati bali ku byabwe abatasoma bali ku byabwe n'abasoma bali ku byabwe banaddini bali ku byabwe n'abakyawa Katonda bali ku byabwe buli omu ali mu masanganzirage kati wabaddewo debate gyabadde yaleeta ennaku zino ne banaddini kuba amakyaki agasinga they are limited companies bagali jesyalinga nga business agabalokole ngugo gabadde bwegate bagali jesyalinga nga limited business companies yes of course kuba yakiteekawo gogera naye kanko information
kanko information ate mwekyo kuba nkimanyi nnyo Dr. Serwadda abadde ayimba lunye emyaka gyonna bakkirize church ez'abalokole zifuuke enzikiriza mu Uganda zirokole zivuve ku limited company ne mugaana mwagalo kitongoza kati kugamba kyange bakuliriza byange nti buli church gye bakagira kati ez'aba pastor zonna baziregistaringa nga business companies ziwa musoro kakati mbadenzi teziwa musoro nje kubuulira ene company mu Uganda ezo musoro ebozi nga bagwa obanga oli company wo musoro reality ne jirino okubaawo kakati bwe bayo musoro kino kikamba kiri latest Museveni bw'akizuula nti church zino ezinga ez'aba pastor Senyonjo Pastor Alani Mayanja, Pastor Sekasi, Pastor Utamaguzi. Nazizula, nti eri mu Uganda Registration Bureau, zonna baziteekayo nga limited companies, nga businesses. N'abayita n'abaga buli business eberina okuwa n'omusolo. Okujjako ng'ompagira. Bw'oba ompagira, era olutalo olulo labateddewo nti ampagira tagenda kuwa musolo. Kubanga diza busy obwagizi bwe obuliyetalinga kizibu nnyo kati okusanga pasita mugenda kubalaba temuzanyira ku government eno mujja kufiira bwerere mwana wange nga bapasa bagamba kumba ali ataasa musolo kagadi eggwanga liro weriri omusajja ono we yaliteeka natta system zizonna nazimba ba individuals nti kati ba individuals are bigger than the institution tewakyaliwo kyosuubira kyasobola kwogera kiyamba bannansi ayogera nnyo ku byobulimi era namulidde abyogera yabyogeddeko naye kiki ekiriyo mu byobulimi amata gago amata gago omanyi abeeguza ekyuma kyaffe ekya Dairy Corporation bakyeguza dolemu omanyi abakyeguza simanyi kikati gwe tunuulira nze ojjojjeko mu kyamankulaga gye bava abakirira kakati buli woovaayo okwogera state of nation oyo olaga embeera abantu gye balimu currently bali batya era kiki kyotuuseeko okuva lweyogerako eri eggwanga emabegako eri mu byenfuna owulira ssebo mu byembeera z'abantu ne steps gye mugenda okuzzaako naye kati ono bw'ajja wano n'abamwetoolodde in fact kati tebakyawandiika na kuwandiika kuba luli bwe yajjanga ng'alina abatekinokrats bajja abo ne bawandiika nti omukulu ayogedde ku bya seminti kati omubuuza who are the owners of cement factories individuals minerals z'eggwanga z'abaani minerals z'eggwanga z'abaani ziri luddawa ziyabadde Golodi Uganda yemusimani Golodi gwe yabadde ayogerako zaali luddawa era awo musolo guli luddawa mu budgeting obaddo onamuja kudira osibule abutu wedeko kangene wa RDC Senyonjo maliriza badde maliriza president bw'aba ayogerako eri eggwanga alina okuzaamu bannansi essuubi ng'era kati wabadde olaba boogera nnyo ku kya PDM twamunnyonnyolako ne tumugamba nti ffe tetukwagaliza bubi kuba nawulidde agambe nakaseke wali akasajja eyo wabadde owulira nabadde mpuliriza nze munange yabatagamba gwe yabadagamba mu kusasula abantu ne bw'otandika ng'ojjayo history buli kaseera byafaayo ebyentale ebyentale ebitakumye lweyogerako eri abantu ebyentale atuliriza lukwaniyo agamba eggwanga litamanyiwe yava teriza genda mu maaso ebyentale ebyo gw'obadde mu buyinza emyaka 4 owulira ssebo eggwanga lyakafugibwa emyaka 63 ow'emyaka 4 ng'okyalwanira ne space y'ebipande okuba ebipande ate kati waliwo watakuteeka kipande kye n'ebyabalala ne babijjayo bya opposition webale nnyo Onalebo tusuubira nti ebigambo bye bireeta essuubi naffe ng'ababaka parliament waffe ab'opposition tetwagenzeeyo mwamuwuliridde ku TV waka okulaba nga tuwuliriza tagendayo tekitegeeza oli tomuwuliriza naye twagenza okulira nga talinaawo kipya kyayogera tewaliwo kipya webale nnyo RDC kirina Senyonjo alina akazinda naye nga amukulu Charles Emukono agambye nti radio Emukono eri crowd and clear watu wagambye Emukono ndoza yamaze amatukozesa digital ebaako weebuuka n'egirengeri gyo internet RDC kirina Senyonjo president katugwe RDC bayinza obutakubuuza naye bw'okuba olukuŋŋaano ganyu byembole president kyeyogedde bano bagata yina
bonna bakkiriziganya nga nkuyege ngirya sekasi yanokodde ebitonotono naye nga neetamuka alabika nga yeveera gwe tuweveera kakati sookera ddala amawulire ow'amaanyi ennyo mukwano gwo era ne gundi amumanyi Ssenyonjo mukulu Serugga Kaloli munakyalo agambye churches are limited companies by guarantee, so they don't pay tax now. Okay, webali nnyo Charles webali tuwa information hii. Sako ngenda wa police wala manja akazana kali maso kati oyo wachi basi tuliye mungu nasibo batuwa kalulu tugende onalebo manja sebunya tuli kunsonga ya president bwayogera keri egwange mindi mingi mwe mukuba bituli ekifo kyo kutokulaba ate okuzibikira ebituli umune speaker zisingo bungi zigenda zisinza ebikoleddwa alinga parliament yekola business ya government ikisinga mwe muteka teko okugera kwa president psychologically emotionally and economically mwe mukukola naye bwavayo ne mutanga kuba bukubi bituli bulina kwa lero yazze mu kugera kuli okwaluli luli byazzemu abizzemu alumba kiki ekirungi wayisala DC ajja kwogera ku birungi byayogedde ate intellectual naye ffe mwogera bibi tulina okuba ebyo byatayogedde bannayuganda babadde beetaaga titujja wano okuuta kadingidi ka government kubanga twagala kumujja mu ntebe yenteekateeka yammwe kimazima ate si kikyamu kiri musemateeka eggwanga litegeere nti bino teyabyogedde byadalina okwogera omusiraamu talaba kirungi ky'abakatoliki omusiraamu tayinza kulaba kirungi kya mukatoliki anti bino si bya ddiini wano tetuli mu bya ddiini mbalaba wano nga mugenda mu mazina gammwe ewa mweruweru mu kalulu naye nga akadudike anono gye gy'oleese tekolawo wano awo tekola tekolawo ssebo olunaku lwonna olusinga muli kunsimbiza appreciate nga bivudde mu president olwaleero wano nze ndi kuntuula ku side y'opposition, the left hand side of the speaker. So on principle ebyo ebitakoleddwa bannayuganda byebabakutteko byebaba bisa akatambaala bye bagwanidde okumanya kati ebyala DC yanayogera nakutta akadingidi tegerekese so naye mukyonga ngendo tuuka kweyo ensonga abantu bange ab'omunongo Kibose n'eriyo nayo n'ekirinda aba UEDCL amasanyalaze abavunanyizibwa ku masanyalaze abantu b'omunongo bagenda mwezi mulamba tebalina masanyalaze bamwami Ndebawo wonna bamwami Sekitoleko eriyo n'abakalule abantu bankubira amasimu natuuseyo abantu bakaaba aba UEDCL tubawadde ewiiki eno yokka etandika singa eggwako nze ngenda okulemberamu abantu ekalakasi kubanga mpulidde mbu babasaba nsimbi okuteekawo ekikondo kimu bwe kiti mubasaba $5,000 tujja kuzayo ku lunaku lwasoose edisitulikiti yammwe oba ebitundu byammwe bya Luweero yonna buli kimu kiri mutwawa kiki anti babo kyone bagamba mbu yemeka ya NRM bateerayo bali bajja ne balandulayo ebyo so ati kakati sebo waliwo n'abasajja n'okulagira CDF yagenda naga nti abasike bikondo bakubwa amasasi babadde ki ebigambo bya Museveni bikoma ku lupapula talina kya so naye mukyona sebo ekyamasanyalaze waliwo nanga abankubidde ab'enalufule nga babasaba $17,000,000 okubawa amasanyalaze ne bazikuŋŋaanya ng'ekyalo ne bamala okuziwaayo n'essawa za lembu bali bateekawo obukondo nga 3 ne badduka so aba UEDCL etabirya Kasana Luweero basebo ne banya abali mu office abantu baffe tebagenda basamba babasaba $5,000 bukubawo ekikondo kimu ebikondo birina kubeera bya bwereere kubanga babisasulira so towadde weekend yokka zombaka nze ngenda okulembera kwekalakase kubanga eyo dibaweebwa nga bannansi eddembe lyabwe Luweero mailo ziriana ekikondo kimu kyokka nti ekyakwa naye ku nsonga eri gy'obuuziza Mwami Museveni byayogedde
kiri musimateeka nno article yuno 11 eyogera ku kituyita presidential addresses Teba nemuno sebo ziri addresses kubanga era nagamba the president shall at the beginning of each session of parliament deliver to parliament an address on the state of the nation. Kati kiyakoze naye era sabu article 2 neyogera negamba the president may ayinza delegating also delegate also in consultation with the speaker address parliament from time to time asolugadero kanjije yokko any matter of national importance wala onge kibaluse yali azedi yali akozeseza dieno article toliwo mutawana ntogo toliwo mutawana issues zibaddewo ngayino kujeri parliament naye omanyisi yakola kati eno bagikyusaamu agenda eri kokasi ya NRM so ayina kujja eri palamenti mwene mutabaawo ate fakiti era ffe tetwabaddeyo kati lwakyajja ate kubanga tuzze tubiraba olwaleero ensonga ez'enkizo gwe wawulidde ki kyeyayogedde nga munnansi ensonga ezikukwatako ez'enkizo atiko mwe temugiwulira nti pulezidenti wajja kwekogerako eri palamenti mulina okubaawo kakati rules of procedure ate zagenda zo tezimala eggobe mu kibya era byebimu lwaki fe abamu bitugana n'okugenda okutuula wekugamba eno procedure parliamentary procedures rule number 10 eyogera presence of president in the house bwaba wali president mu parliament tunegamba the house shall be called on order and stand in silence whenever the president enters or leaves the house. Yes, yaticho kibiki. Era kati awonegenda wansi negamba nti may the president while occupying the chair of state may make a presidential statement which shall be heard in silence. Mwe muba mujula mugwegendereza and not followed by any comment. Temudamu or question. Temubuuza. Kakati di bosamale y'abana Uganda mubagenda okwengejinga gaggwe yakwasibwa obuvunaanyizibwa naleko president yajjako ku parliament ndozo wali tonagendayo ngabuuzibwa ebibuuzo namulabako kikyetaibu kirina okuba naye kakati olwaleero ajja n'anyumya engero n'ayogera pan-africanism n'ayogera ku patriotism n'anyumya entalo ez'edda okitegedde n'adda mu mboozi agenda okumalako nga talina substantial matter gyaleese bannayuganda kwe balina okuyinza bagamba nti eyo mu butuufu enkutteko kyokka misamale y'abannayuganda be tuyita ba members of parliament bali awo tuzinga mikono ne tutunula tuti in silence yadde even a single comment even to raise a procedural matter you cannot onabala manager sebunyo oli mukalulu era bakulonda bulonzi singa osa obuddayo kati wongo otambula mu motoka yawo nosanga abalonzi be ekiwoko awo nawala ne bakuyimiza bugati we tubule ku president yayogera obagamba ki anti kakati olwaleero nze jana nkugamba talina kyasonga kyayogedde n'abantu bagati yayogera talina ensonga yankizo gye yayogedde erimwe nga bannansi Alani Mayanja gogamba foloze waffe munakaseke wakyali ayagala okulira ebigambo by'omusajja oyo nojje mu kitundu kyewalwalira emyaka 4 n'olambula akabizi kamu n'ogenda nga n'abakulembeze tuyaga before parliament nejje eri samale y'abannayuganda professor ali okitegedde tuyinza obundaba wano bwefaanana bwe nti oyinza okunyuma nondaba saizi nolaba n'emyaka nogamba nondabira mu kifaananyi ndabira mu kifaananyi ky'abantu bali abannakaseke so bwe mbeera wali basiriwo nga Sebunya mbeerawo ku lw'enkuyanja n'enkuyanja y'abantu b'ekikamulo ab'ekiwoko ab'omukito ab'ebutalangu ab'ewakyato amagombolozo n'ettundutundu kakati kitegeeza walina okubeera kye tuyita physical engagement ne first person tulina ensonga tukuteke ku ntandaalo because you are responsible ku bintu byonna bibaddewo leader of opposition akubuuza ebibuuzo fact state of the nation address mwagala omubuuza abasibe
mwagalo mubuza basiba bakwatibwa police teganya obadde dembe lyaba police ne miso international bagaje badda no olwa international unfair jeno kayindu tafe mubana yimu pale bajja naweloza banyonyo tembabuza bibuza ebyo mwida president tebabinyonyola lwalero jukira mwe Museveni gwanga luno yaliteeka mu ngalo ze 5 tya hatabu yabalonda oli abawoza order from above kakati eddembe ly'obuntu woba tojjeeyo kinyuso ekyo kabye ebyakutwala mu nsiko mwa Museveni n'otakikoonako n'otakyogerako nti eddembe ly'obuntu olwaleero weerimiridde liri mu matiga liri mu katyabaga webale nnyo profesa olwaleero buli bwanguzi olidde abwogerako yagambye nti waliwo olutula lwajja okuleeta nga lwabyanguzi lwokka yasuubiza anti kakati ebyo era byebyo byazenga ayogera buli kaseera ene batambula n'okutambula wali ekololo nti bagenda kulwanyisa buli bwankumba buli bwenguzi bwe buli mu kutambula kakati olwaleero ffe olwaleero tugamba abali b'enguzi bonna si kubatwala butwaziruzira ne beebakayawo omwezi 2 oli n'akafaliso ke bajje muwezi n'avaayo n'omuzane mu kabineti n'omuwano bwa minisita omuntu yabba ensimbi olw'okuba yeebaseeyo omwezi gw'emyezi 2 lwaki temukozesa akakodya kwenyini mwesensalinga jimuzi nemugjamu obwesige mpulakabe tusensalinze bannamuganza nga kati olwalira ajja ne mu palamenti n'asalako naye nga palamenti emugobye palamenti etuuka nga n'otekyana na buyinza so kakati olwaleero bye tugamba nti bano ababbye ensimbi z'omusolo ebintu ebyo byonna bitundibwe naye n'otavaayo nakuwalukalala kubanga olwaleero buli bwenguzi mu gavumenti ye bwafuuka kalensi nga boolabako emitwalo 5 ti bw'okateekayo bakuwa ekyamaguzi kati bo befifuuse emirimu kati bw'otajja kwogera ku bintu ng'ebyo so buba tuyogedde ate munnansi byayagala kati ekibbattaka onaburuta maguza akyogedde obubbi bw'ettaka buli nakasege naleeta n'ensonga ku fula ya palamenti ensonga y'obubbi bw'ettaka abantu ero babagoba kati bw'otayogera ku ebyo era talina byayogedde ku nsonga eyo pulezidenti nawe oli mulwebole lwa kuyingiza kalukwata akazindalo nga okasika kajja mu maaso go nawe oli mu kalulu kubanga ebipande binala biwanikiddwa wajja uniform n'oziswala wali bagenda kususulamu abo abaneesimbawo pulezidenti abantu onambayo nyesebunya agambye nti abantu bamuyimiriza ne bamugamba nti wayi pulezidenti yayogera ki abagamba gwe bagamba yayogedde ki anti kakati obuzibu nze bwenfunye bwentula ne pano n'okuli omusomesa njiwanye ekitiibwa omusomesa omutendeka ate ddala owakasozi akati n'atolooza nti musomesa ne ba student be weebali wano nabo weebali kati atandika okumanya ono yabba bibbe yabibuuzo bye namusomesa yabikwata yayita ona tomakuzi yayita kakati nze muntu agenda mu byobukulembeze naye nga nina enzikiriza eyange oba endowooza nzikiriza n'endowooza musomesa ajja kumpabula byawukanirawo kakati ono kojja wange oli onaleba olutamaguzi simanyi oyo kati ndowooza muto wange mu byobukulembeze mukulu wange mu myaka muto wange emyaka gwe manye emyaka gyange nalabako ku muteesa kakati nze bulijjo atakkiririza mbabaka kufuluma nga pulezidenti ayogera lwaki baba bafuluma ng'ate mu atiko wano azisomye anamanya sebunyanyisa iti nze atiko namba ezibirizawo pulezidenti okujjako erigogera kerigwanga ogambye nina entegeera eyange onaleba olutamaguzi bwajja mu lukiiko olukubiddwa enakaseko olw'ettaka ne batandika okwogera abamuyise n'atambula n'agenda oba tebategedde entegeera ye bw'avaawo buvi waliwo sebunya ayimira ku fula ya palamenti n'ayogera ab'enakaseke bo ne bamuwulyako nti yayogedde ne mbeeramu n'abagamba kakubadde tufulume twandiyogedde ki nga baga nti mu debate nga twaddebatinganga bagamba kisensoni yeggwe kakati mu mbeera eyo waliwo atagala kigende mu maaso waliwo nagala kakati noono yandibadde ajjayo eddoboozi lye naga nti ku kyemmwanyi ekyo sabampa omukisa nandiyogedde ku nsonga eno n'eno ne tumanye emmwanyi eno bagitwala naye bagitwala batya tugenda gitema bafuluma ku mmwanyi kakati nange omubaka owekatikamu abantu bagamba neffe kale senga waakiri yayogeddeko ne tumanya naye olufuluma luti nga owamawulire amuteega
afu tufulumye mwanyi baba tumanyi bagitutte kakati soko weya birowoozo byo atuna fuluma nga bafuluma luline bagamba mubaka Nsereko wa Kampala yasigala katuli ali independent naleta ensonga ze era ziraba nti era n'okulonda balonda ku nsonga gyayisaawo kakati tuba twetaaga omuntu n'osooka naawe ne tukutegeera bulungi nti bw'obeera awo olizoninga otya awo nawo ne tukulaba awo nvudde naye lizoningi yaabwe bagifuluma ne bagenda kati twtegeera kiki ekyali kigenda baleese ettu eririmu kkona bwanaga nti kale twandiyogeddeko ku kino na kino fine ko kasetuule eno ngalopo n'abakulembera ne baleeta ebirowoozo byabwe era ne basalawo nga bagenda okukola ekyo mmanyi bwemuba n'abakulembera leaders of opposition mutuula ne mumanyi ekyokukola naye kati awo nga nvuddewo nga ngenda kwogera ku omukulembeze w'eggwanga nze nga nze nsooka okuwanvuyamu kuba mwaddemu ebyogero wano nga ndaba ate bw'oŋŋambye nti ono omukulu lecturer asomesa political science mukafulu era bwe mubuuza ate kuba amanyi omwami gwe bayita Professor Dani Lumonya bagenda naye Makerere oyo mubuuza bafuna adula bw'otandika okutunuulira wano president yatugambye nti bafulumya 6.4 million tons za cement naye tukozesaako 2.4 akatale ne tubeera nga tunoonya abagula omuli asigadde nga tewali nze njagala tuzimba nnyo anti njagala kati olwo nze omayisi njagala nti yayogedde naye njagala ebyo nabyo ntandika bitunuulira ne bano bajja bekubamu eki n'atugamba nti amata million tani million liters zisigala wano tezinywebwa akatale tewali million liter 8 oba bagaseera anti nze simangu gira bibuzo bye webuuza wetulaga kakati ne tugamba kampani zisinga okukola no mukuluta maguzi z'Abachina zikolera mabanja zijja ne zitugamba tuwoze ne babawola tebo ne batasobola mugenda mu nteeseganya za contract gwe toyinayo ko byolina byoga nti njabba wanga kino nange mumpe kino naye amata gange gano gagende China sente zino zijje wano nange mbeerenga nina kyenkuwa wiiki eri mabega President Museveni yasimbula trailer ne trailer zagenda mu Algeria nga tugenda tandika okutunda y'amata gajja gava wano mu Uganda naye wali olaba ebbeeyi y'amata ng'eteredde mu byalo yo tetereera kakati abo byonna tujja tubikubaganyamu ebirowoozo ne tugamba nti bwe tuba tugaa nti semindi gwe tukozesa mutono lwaki bwabeerawo nga supply eri waggulu nga demand eri wansi okola ki tukendeezaako nduzi oba tusala ebbeeyi kakati seminti tulina ebika ebi bisatu tulinamu seemu 4 oyo kati ali ku mitwalo 3 oyo w'omuntu goga nti akayumba awutuwuliriza nembeeramu ne seemu 2 oyo noga nti no Newton zize ezimwawula noga nti wa mitwalo 3.14 nembeeramu seemu 1 weena kakaaga atolwa wabbeeyi oyo kakati gwandi bwobiwulira nga nva eno olowooza yewali egwaggulu naye kati ono jakola bridges biki abakozesa seemu 1 kati nosanga oyagala castinga slab biki seemu 2 kati kuzimba bisenge bino okuba plastra n'okozesa seemu 4 naye kati lwaki olowooza nti tatambula ate ng'omusigazza waggulu Semunya yagala okugabayo obusawo 3 ku church bagizimba ate amugula sente ezo ate ng'ogamba eri gyali ate nga ffe tutuuka bamukozesa ne batugamba taliyo yabuze kati weena okulinnya kwe kuva mu kuba ntaliyo ate gwe otugamba bamukola nnyo waali kakati ne twebuuza gwe bakuleetera buleetezi n'osoma oba naawe osooka n'onoonyeza bamuteekateekera ekiwandiiko kyonna kiraba nakyo kirimu amakulu kakati tokiraba kakati yandibadde agamba nti mukulu kyeyuna oli eyowa alina biratuuku wavaayo ki nabiratuuku nte neggulu lyavaayo nti sooka onoonyererezeeko onkwadde emyezi 3 waliwo kye bampadde ku mmeeza ondabire eddala kikola kubanga gwe bwojja okwogera tolowooza nti kyoyogera abantu bagenda kiyongerayo bakyongerayo kati nga bw'otubuuza gwe okirabamu ki kati nange nnondamu wengwa nengamba otugambye emitayimbwa bagikola naye dimandi eriwa wansi tebajagala tebazimba kwegamba bazimba ate omutayimbwa 16 gwoga nti gwe mutayimbwa gwandisookeddeko ng'ozimba kalina roofing egutunda emitwalo 7 mu 7 piece egi olebe gusedde piece emu
kati ne wesanga nga ebintu byonna katono ebyenfuna abimanyi kati otandika okugamba ebintu ebirabikako ebyo ekireese okugamba nti ekibibeezawo nga tebigenda biri mu buseere naye nga oyinza okwesanga musolo gwe babapiininga bweguleetedde okubiseera naye nga bali ababikola bo bandyagadde bibeere ku layisi naye nga omusolo kati kitegeeza naawe ddayo ku drawing board omanye lwaki ebintu bino biri waggulu tebitambula n'ensi endala ezitulinaanye tezibitwala. Webale nnyo engineer Sekase kubimu ku bigambo bye n'ekirala ndowooza nnyinza obutafuna mukisa mukulu Tamaguzi kino kiyitewoko bwe tubanga president Kyagulanyi tukuta obuyinza enteesa buteesa oteeseza wano wali olukiiko lwammwe anti nze kati wadde tetuliwo naye naffe mutukkirize bwe tubanga tuli bakubeera ne baminisita 50 mu gavumenti yaffe baminisita abali politiko be balonda babeeko 6 abantu bali eyebweru abagezi abazibwa bali ku university nga tebaga munabuze ebweru mujjemu w'abasajja wa minisita balonda Samson Kisekka yali munabyabufuzi yakola nnyo wano mu byobulamu bagale balonda prime ministers bambi bamujja Makerere nga ddiini ne bakola emirimu gyabwe abo nabonna bolaba bonna boyogera ku professor Nsibambi political scientist ati nkulaga kati omulaba bw'aba ayogera ate wali bubala disiboga ati kati n'omugago sirika namwe mujja kuona nga bakyeyo nabo babalina ona ati kyengo gye bali naye basirise kyogabyo n'obwongo bwe tukozesa tubujja mu webale nnyo kubanga bwe ngaba nti bakukwate bakuyodde bakuyola so kakati ye ensonga gye mbadde njagala alingeko nammwe nti ewammwe eno tulaba ebintu entalo zisusse ate abantu bagyabufuzi NRM bagikyawa naye babadde bagirwanira mukalunda balwana era Lutamaguzi you are in for a shock kubanga abadde agamba wano nti simanyi gavumenti egenda kuvaawo simanyi eyimiridde ku masiga abantu bayagadde NRM banakiwulira banabanga atakiwulira information kubanga mu mateeka RDC alina kuba nani partisan ngera bakuba nti kati ebintu tebiri nomo mu Uganda tebiri nomo ekisinga okunsanyusa RDC naye embeera agiraba ffe wano mu Buganda we twasooka okunaabira mu 7 mu naka mu maaso mwamunabira mu ngalo ne tumugamba we wajja wano jukira wali ofaanana nga Bible weegamba nti jukira ebirobyo wali wafaanana ne bajja wano lwaki ffe tuba tukugamba ekintu ekyo bwe bajja wano batusanga n'ennono zaffe omwa information kakati abasijja bwe bajja wano ne beekuza abamu kumwe mu 7 mulabanga Katonda n'akitwalirayo nti kati alina okuwamba abantu baffe era wano omuntu yenna wagira enaale mwoba mubi ku mutima ne bwokyama mu maka g'omuntu ambadde information ne bwokyama mu maka tetugamba kuba ssebo RDC abadde agamba munalabye bangi balwanira munnange ne sitaani alina abawagizi be era tebakugamba nga nti sitaani olwokuba tugende musafeso omanyi ewaffe mu masomero eyo ajja kuba shokiti sitaani alina abawagizi mu masomero eyo gye twasomera wabeerangayo abakazi bakulu n'abasajja bakulu batunda emberenge oba kabalagala nabaga nti ziggwawo lwa buwoomi kakati nebino ebifo byenaale biggwawo lwa buwoomi naye njagala era okukozesa omukisa guno naye mutabani wange sekitoleko ebamunaanika nti mwe mumulaba ennyo mumundabire mwagala nnyo mutabani wange nina abantu bange so kakati kati ngo government sekasi ingini aganga ko so kakati kine cha NRM ani ono kyayogera cha stani abako n'abagobirizi stani cha NRM abamubi nnyo kakati sebo mwami Lutamaguzi nkusaba oyogere n'obuvunanyizibwa kubanga ekintu kino nabiraba juzi ku social media waliwo yawandiika kali twatuunka naye kugundi awo ng'awandiika ne muddamu n'agamba nti Omuganda yenna awagira NRM is a fool. Ono Kyagulanyi ekyogera nti Omuganda akyawagira NRM mu kaseera kano awo yo saamuwulira yakyogera yawandiika ekibagoberera tugoberera ng'oliye mukama waffe kakati
era mwawa banyo kubanga ate omukulembeze w'okuntikko asobola okwogera ekigambo ekyo baavu mataba manyi muwendo gwabwe bwe benkano abawagira NRM bungi yes omwo mulimu abakulembeze b'eddiini abakulembeze b'ennono ba professor vice chairman musajja muganda w'NRM bonna twogerako nga tonna bagenda eyo kuba waliwo bali abakatinga across tebajja ku budaala ne bala ne munde bamba bagire yes ba pasita Gabaganda bavugwa nabiwa mama fina anti bwe oli muganda ngochawagira NRM bebo byali ayogerako fine kakati kangubulire mu 1990 yejjusa kumulwenda 96 manyi bano tebamanyi government nga bwekola 96 juzi nga tukaka president katandika yes kakati ne wabeerawo okutunka kw'abantu abasatu kati oludde lwali olwa Paulo Kawanga Ssemwogere musajja omuganda Lugave ne lulangirira mu campaign ne lugamba ffe government yaffe olujja mugenda kutulaba abantu wano wammanga bara DC badiso oli asebo abamaje abapolisi abonyabonya yes ndimwaga nti Basi tubaroza nti fe tukolera government kintu kyabaga tugenda okubeera nayo yes naffe mugenda kutusitukiramu era akalulwako 75 ku 10 kati nkubuliranga political scientist zali 76 yes mwami Museveni afuna 76 nga kajjawa wano mu Uganda ebyalangirirwa tudda mu debate ezo naawe kutegeeza gwe kati tumubuuza kutegeeza gwe omusomesa wange kyeyune owamakerere soko muwulirizeeko anti kyembadde mugamba naye akimanyi nti ne mukulonda okuwedde tukyabuuza Museveni we yajjako internet bye mwalangiriranga ku radio mwabijjanga nina kuva ku internet ati kakati ebi data yena ku internet avawa aba agent no kakati gwe ngoli wano aba media basoma ebintu bibira kubanga bifuro biso kujja nga tobijje ku internet obijewa SMS data internet yawa SMS hadi erere kadi sebo goli DC negadi DC umba tuve wano so nga lwacho ola bade panic soko omuleko ando student wo ndoza kwa student tataganya teacher muwuliriza muwuliriza byonna byayogera mbiwumba bwenti bakuseerera mu katale oyombera mu kkubo owulira kakati oya bwe baba bagenda okugatta abantu mu kanisa bagamba nti omuntu yenna alina ensonga egaana bano okugattibwa obulungi ayogere kati oba si ekyo asirikirenga ddala yes akalulu kayogerako kaggwa ne bagenda mu kko ne bikola kikati baga ebyo musirikirege ddala tuli ku kapya kati biye ebirala bitulekere ffe ba student ba political science yes aba history n'abalala abakola research era bajja kuwa kati mbadde nkuwa part of the research ya 96 nti baatanula abantu bonna abaali bagamba nti oba oli awo tulinde government bagamba nti nedda bano bazze ne program mbi kati gwe okuvuma omuntu yenna nti musiru 226 mugenda okulaba omusiru omuganda ina wagira NRM ekigambo kyo mugenda kulaba omusiru tolaba zo constituencies mulimu ezo pozi Lutamaguzi ayinza okuwona ayinza okuwona kuba Lutamaguzi ono agamba simanya bagenda okola ki okwekalakasa abali abasaba sente yagambye abayise batya abalombe Lutamaguzi contacts zonna muzimanyi jalaga yonna contacts abantu be za mu government alina mikwano gye simumanyi nnyo tebalina kye bamuyamba simanyi nnyo era njagala kubuulira omanyi nkoze mu district eziwera nze nzuula ebintu bingi kanjogere kino nti gwe bwolowooza nga oli RDC kati ntegeeza RDC ng'oli RDC n'osanga omuntu nga Lutamaguzi yatawanya government mukwate kumpola koli mukwata bwoti nti okolera government akukuba era ava mu government akugana omukwata kati gwe surviving gundi Lutamaguzi yakimanyi
kakati gwali yakuba endulu lutamaguzi guyinza okubatolera abantu bale nyo tukoma abale manyasa munyage na tutandiko tubulire kyabadde mukogera kwa president yakubemu ebituli nina bagambye lero kogera kwa president kwagala mbituli njagala bampe at least ebintu ebitufuka tukomewo temuvaawo tugenda mu maaso oli ku Beta FM kintabuli ky'omuzika ekisinga ze Professor Lusimbi eniyo program Mulengera. Babe. Yes, darling. Omanyi obudde bunyogoga nnyo ate neeboye. TV bagisazeeko ate sirinaamu. Osobola okuntaasaayooko. You know nange siri bulungi nnyo mukwano. Babe naawe njagalayo just ka wiki. Wiki? Are you sure? Oliwe watuufu. Let me jump on a Zugu. Ofachi ne Zugu. Nkusaba ebisa bikusasulira Go TV ka wiki. Olimu ebyozo nga buzungu. Katukwanjulire ka wiki okuva mu Go TV. Kati osobola okusasulira Go TV yo buli wiki okuviira ddala ku 15 awo onyumirwe buli kyoyagala. Gundi eri mu Uganda Registration Bureau babere nga bajja kuwa baliyo nga business business teri business etawa etalina kuwa musolo ala diskevese nyonyo tugende maaso kakati sebo webale nnyo bale ddala puliriza abakulu bano wadde ogamba nti mukulu Sekasi vaayo tamuka naye kakati ye mukulu Sekasi akyali muntu bulamu kwe kuvaako kwenda bye omugerageranya ne bano bano bamaze okutabuka mu byobufuzi byabwe kakati naye simanyi bate bamwonoone agenda naye mukadde wange yaŋŋamba nga ndi kizibu nnyo okulundira endiga mu mbuzi kitekisoboka nti endiga eyonooneka nefuuka mbuzi nayo agenda alabika agenda mu mbuzi endalu nkaawu kati omuntu yenna bw'agamba nti omubuuza ekibuuzo n'agamba nti tewali kitegeeza ebintu bingi kimu ku byo teyawuliriza bw'aba yawuliriza bw'aba agamba nti yawuliriza aba yawulidde buwulizi naye nga teyawuliriza waliwo okula n'otawuliriza yes kakati bw'abanga yawuliriza teyabitegedde ekyo nakyo weekiri byonna bitegeeza tebitegeeza kubanga ansooke ku kintu ekyamangu tubadde tutuuka wano ffenna tuwadde omukisa okukola ennyanjula yes era abalo bonna kati mu physics simanyi baba bakola research zaabwe baba bawandiika ebiwatabo byabwe bya research naki ne essays bawandiika simanyi oba nabo bakola ennyanjula naye bano ono yasoma kama yabali basamale yes byonna byo kyekiri oteeka okuba ng'obaako ennyanjula kakati mu luzungu eriyo kye bayita background kye bayita introduction ebyo byonna bikulu oba ogenda okubaako byotegeeza era lutamaguzi kizibu nnyo okuveera kandi mu abantu b'Nakaseke asooka kubabuuzaako abantu abamuleta mu pala ne wano ku radio asooka n'ayogera naawe olukoloddoli lw'amannya asimanya chama nanyonge tabuze chama nanyonge olwaye dembo tumira ku president so kakati ekyo nakyo ekikulaga enkwata y'ebintu kati gwe president onenya waaki bwakugamba nti ebyafaayo eggwanga lino lina gye livudde era bantu bangi si lwa buto bwokka bwa myaka naye n'olw'obuto lw'okumanya nakugambye wano nti empuliriza y'abantu zi radio zino nga gwe mukutu ogusingira ddala abantu kintu kye bayita radio kisinga okutasaasaanya amawulire mu ggwanga muno owulidde kakati n'abo abantu abawuliriza radio kati oluusi omulala biiti ajagalako simanyi ndabiso owulidde nga TV manya radio kyetegeeza wamala okiwuza nga biwedde yes nga biwedde kakati tulina omutawaana okugenda nga tubategeeza ne bano baluta maguzi bye batamanyi bingi kakati ate gwe badiringa naye political economist political scientist kati ate bali mu byabufuzi era abayambye nnyo bano lwa buteebaza abayambye nnyo okubayigiriza ebyobufuzi yes ate omanyi okuyiga omanyi waliwo okuyiga neweebaza omusomesa nti thank you teacher for teaching us wakiwulirako kakati ate eriyo atanyega naye nga ayize so kakati bano bagwa mu kiti ekyo ekigande kati boba Nakaseke oluusi balaba byakola kulaale na wana abaako president Museveni naye nga atasobola kati mu lulimi olw'ekisomi
bakugamba it is kibisakiririgo not to acknowledge the source of your knowledge. Chovula abantu basaitinga na quoting na gamba nti musawandikibwa walusimbije bibadde wakundi walusimbye wandika kino gundi lutamagu fumawuli bakituyigiriza nnyo ekyo yes to attribute ensonda eziteesigika zibadde bweziti akati sebo state of the nation era state of the nation si state of the opposition state of the nation hanga bano babadde bagala okulowoozesa abantu teyayogedde byange teyakoze nedda si state ya Lutamaguzi camp Lutamaguzi wali kasa ngombe ate si state of the nation okusinzira mu galubindi za Lutamaguzi tukozesa Lutamaguzi abakozeseko ne mukulu Alani yes kubabwe bali si mu galubindi za mwami Sebunya mu balabira eno state of the nation okusinzira kwa reporter eziva buli kanyomero mu buli kitongole kya government kyomanyi n'ebitali bya government bachita ne private sector bona bakola reporter amadini nago galina report era tuzifuna nga government kakati bara DC tuandika reporter eyo abuli lunaku buli mwezi buli kota buli mwaka kati ebyo byonna bwabi ajana police na yes kwatagenda kumala lunaku lulamba nga ayogera kawamvu n'akaga ayogera mu summary era kuluno abatayiminze ndoza yayogeredde dakiika esawa nga 2 n'eddakiika ezigwamu bano bennyini kuba ye president awuliriza bano bennyini batandika beetamwa nga bagamba nti omusajja n'ayogeredde esawa 5 namba balowooza ffe twaze kugira gundi abasinga by the way bayinza okuba balina obuyigirize bwa senior 6 naye tebaasoma bulungi yes kuba kye tuyita okusoma obulungi kwe kutuula mu class n'owuliriza nga bw'owandiika n'okuwandiika naye nga teweebase ng'olwa binyuma bifolowinga nze bwe mbeera mu nkiiko sitera na kufuluma ebisimanyi kyoti kola bala kweteekateeka disinformation ziraga ababaka ba parliament bonna bazero batwawera dda 30 abalina senior 6 abasinga bonna balina diguri okudda waggulu nga ne baprofesa mwe bali parliament yo kyolaba yes so kakati bayivu naye kyebayita studentship naye gwe obusomi todda musomesa wumulika yogere naye akimanyi okuba omuyivu kyanjawulo n'okutegeera kyanjawulo kati kyalikaawo kakati omusajja ono akozesa nnyo abayivu abatategeera bangi nnyo naye nga balina ebintu olina eddakiika yes kakati kiba kya bwenkanya okugamba nti tolina kiwawulidde nkugambye nti teba state of the nation eyabano basekinoomu wabula eggwanga lyonna bali jukira omuntu addukanye eggwanga limubeera mu ngalo entamu z'ovu okumanya abamanyi ebadde nte enabira tuuku ng'abazibbi ba Bokora oba bapokoti bali abaveeri pulezidenti y'omu kubasooka okumanya nti abasajja bajja ne bayola entono basalide ku era abamu basobola okukubira n'essimu eri tebagamba nti kino tubuulire bwe kiri nga tonna bakukimanya kati president yategedde dda yes kakati bwe mubanga mwogera ebintu bino muteekeemu obuvunaanyizibwa kati ku bimu ku byayogedde kusamarizinga kambabuulire nti ensi oba omuntu life erimu ku bintu nga 2-3 kisookera ddala security ebyokwerinda in terms of waliwo kye tuyita strategic security ye eggwanga teririna lutalo waliwo balirumba atwali bayekera wava tetuna Boko Haram yonna wonna mu ggwanga ne wabaawo human security era ko yatandikire n'agamba nti yes okukuuma abantu n'ebintu byabwe era bwe yakozeseza ekiganiro yagamba nti the country is generally calm the state of security is generally calm bwe tukola ate jjukira nti kimukakatako si kyakugenda buli kaseera ng'ayogera nti bagamba ajja kubanga n'olutuula lwakola state of the nation yes kati era nga bwe nabadde mbagamba bano it is replicated ne ku district fete tukola state of the nation wabula we address council yes security is there section 71
of the Local Governments Act. Era speaker ndalira ga ya no se ne bwendi bijja mu kitundu nga kya NUP nga speaker wa NUP you must give me to speak to the council. Kubanze njitegeeza agafe embuga embeera zibadde bwezi president agamba bwa so kakati ekikulu kya security ekikulu kya economy kubanga mayi bagamba nti omuntu Yesu yagamba nti omuntu abeera ngaona mulamula Mary yokka wali ekigambo kya Katonda naye yalema okugamba nti omuntu ayinza kubeerawo nga talidde because that's the essence of the economy. Tabeera Mary yokka emmere yota yagijjaawo ekigambo nakyo naye yandibaddaga for us in political economy we say man must survive, must eat first. Okulya nga tonnabagenda nakusinza mala kulya nga tonnaba kuvuga moto kumala kulya kakati kikulu nnyo okwogera ku economy okwogera ku byaki ku byokwerinda kati economy president bwakugamba nti abakolera olubuto lwokka okuva lweyasemba okwogera baali 39 ku 100 kati olwaliro bali 33 ebitundu ku 100 era abatalina kyayogedde abatalina kyayogedde so kakati nakugamba nti emyoga tutaddemu bilioni 5.5 muzizo akola report kubanga jukira nti State of the Nation aba reporting eri eggwanga litambula litya government yange etambula etya ekola ki biki ebiganye nakutegeeza ekyo nakutegeeza nti PDM twakateekamu butabalika obwensimbi kakati bali abazibulankanya bali abagaba nga omukyalo ono we nakaseke ne batamuwa nze baliwo neriyo nabira tukube nwaniride ne bajja first person ne bagamba nti nze bampandika ne bambuzaabuza ngati why ugamba kyo ngati katulabe kakati omulala namukwata tubadde tubakwata abo ababulankanya sente abasaba sente leta sente tukuwe kino naye bannange bantu bumwe government ina structures tisyetaga na RDC kubanga ku buli kyalo kuliko LC1 kuli kumuluka kuliko LC2 ate LC chairman wa sakeno jigwebogera kono abadaropa bakati abamu balyake kati obulyako obo nabo mubuvunane president muvunana RDC kwa goli kumulukao oli abantu bo bolya nayenga webale nnyo RDC ne senyonjo bude bumpedde konsi mpisemo ira kikatano namba siroza ntimunefu gokuba ya dakika emu kusibula abantu kijja kwa kyabwenkanya kanso kenda salongo ewesemba wasumbusa ekabuleri atumbudde kwali aganti watu wasumbusa awo webale nnyo kutunda sumbusa mukyala se walwe lutungo samulwanga ekawoto kajansi wanwali kwali nnyo mula family tugenda kukira ku musibula dakika emu yokka nagikozesa nze dakika emu toyongera birala abantu banga ab'omunongo ab'ekibose ab'ekiruli mbukiro aba UEDCL tubawadde weekend ejja yokka nawe lunaku lwokubirwa wiiki eri eriddako nze ngenda okulemberamu abantu b'ennakasiki kiri mu ssemateeka tuwekalakasi tebabajjaako sente nga babasaba ekikondo wadde ekyamasanyalaze tebabajjaako yadde nusu ng'omubaka mu ndopere oyo abajjako sente n'abeeka peke bangambye transformer yamwe nayo yafa nda twazikolako ng'omubaka ne tuzidimandinga mu bitundu ebirala ne zituuka so n'abeeka peke era aba UEDCL muwulidde mukole obuvunaanyizibwa kubanga ezo nsimbi za miwa musolo ezirina okuyamba abantu baffe sigadde nze Animanja Sebunya omubaka wa Nakaseke Central wangala nnyo aibene ingiriya eddakiika gikozesenga onalaba wagikozeseza kangikozese bulungi sebo olumunyinza n'obutagiweza so ku nsonga y'amasannyalaze naye sebo ebbomba awo ne kilomita 2 teziwera okuva ebbombo mu tawuni tegaliwo nawo ebuyegu era abantu beekolamu omulimu ne bawaayo ssente ng'abantu naye tebagalabangako mayiro 21 tukubira omulanga bekikwatako batukoleko nga bukyali sebo okyali kwabo naye n'abeeka ne kilomita tewera okuva ku maka g'omukulembeze tewali masanyalaze tebalina kati baba muliranye nabo tebalina kati twebuuza ate abalala abantu bafa ab'ebbomba awo n'obulenzi n'ennyimbo ndejje kalule ne makulubita fomu zinazijjeeyo namazo zijjuze era ngenda zitwala so tembeeramu kweraliikirira ojja nzija naye sijja kujjanga baluusi baluwemba n'okumala okulwanira munda ekaadi we bagikuma kyekiddako
mukulu Tamaguza ajja kumbuulira n'alani mayanja nti ekiddako kati yakali egize mbesiga okumpabula onere tuwe namba y'essimu ebyetaka nze njagala kwebaza mu seconds mukulu bambala zaabwe kalangala webale tuliza mukulu Kyeyune Nakawungu ne Jjajja Luwangula abantu be Luwangula Misambwa oli Luwangula Misambwa kati baluwangula baluwangula Misambwa byonna ab'ekituusa mbebaza ne Namusaale mwebale nnyo okutwaniza ku mipiira egyabaddewo ate era n'olwaleero ab'e Namusaale baŋŋambye waliwo kansala yategese baweerezaayo emipiira ne ku kirabo ekigendako naye nze kyensembyayo nkubira abantu baffe omulanga ebyobufuzi bitambula naye mukole n'ekirala mubeere ne disipulini abantu bajja kujja ne gwolaba yeetaaga okuyamba ng'akulaga obuyambi naye nga ffe ab'enkyukakyuka tulabanye abantu abaagala kaadi naye mwetegereza abantu ababadde mu struggle kubanga abantu abasinga kati baagala kaadi mbu kuyitirawo naye nga tulina abantu baffe ababeerawo mu struggle abayiwawo omubiri era njagala kubasaba nga Shadow Minister w'ebyettaka okusala ku kibanja buba bubbi bw'oba ogenda okutunda ettaka okuli abatuuze olina kusooka kwebuuza ku batuuze bw'ogula ettaka okuli abantu oba osikidde kuwa busuulu era kyenkubira omulanga abantu ababeera ku bibanja okuwangayo busuulu ke kabonero akakakasa nti kwoli ku ttaka okwo naye ate era ne bw'oba tomulina tekikakata nnyini ttaka kukugobako osobola okugenda ewaala disingoona essimu yange nga Shadow Minister w'ebyettaka tonkubira kunsaba fiizi nange ndi bubi essimu yange eri 0757 69 0757 69 4754 abantu b'omulule ku lw'omukaaga olwa wiiki eri ejja tenti yammwe bwegenda okujja olwaleero mukulu Nanjwe nga abadde bize bagenda ogibaleetera wangaala nnyo ayisa abasajja kabaka wa Buganda era Katonda waffe omwagalwa kuuma pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu RDC abantu basibule okuza obujja endagamuntu kyabwereere era abantu yonna gye muli kyabwereere n'ebbaluwa ya poliisi yabwereere ebbaluwa ya poliisi ekulaga nti ekadi yo yakugwako oba yakubulako yabwereere wakusaba ssente weekubira enduulu abakulembeze tulina bangi ku mitendera mu buli disitulikiti gye muli oba omuluka takuyambye odduka kugombola era tojja kubulwayo akuyamba n'ababaka ba paalimenti bano gye bali ssente za PDM bwerwa district nkukiriza okubuuza kubali mu studio MP2B mukulu Sekasi akyakiriko nale Balani Mayanja akyakiriko ne DC Senyonjo naye ddala okubuuza kuba nsindika mu palamenti abantu b'Essemutombo balamusizaako bannakapeeka Nakaseke Kasangombe mwebala okukola natambuddeko mu ngeri enjawulo nebaza abantu b'Ekimuli Sumbwe mu Kiraasi Ekikyusa Namusaale Mugenyi Bulyake ne Naluvule natambuddeyoko nga nambula naye nazeemu amaanyi n'abeekalege mwebale okubanga mukola njagala kusaasirako mukwano gwaffe mwami Kato wawe kalege kitalo nnyo ekyokufiirwa mundu ya president Museveni yakuvogera nnyo obaje kalegaawo ati kyamwogerako omusajja oyo mulekese busokolekemu kikyotya nani manchotutya kyasokolekese kakati okubasaasira wendi tutya yakubeerawo owe kalege fiirwako mukyalawo kitalo nnyo mukwano gwaffe era nja kusindika amabugo gange wakyamaani Asirafu ajja kubagaleeta enkya kubanja kubasiriiwo bakulisaayo nnyo n'abaagende wamu wa Ssaabasajja Kabaka ekigega okumuziikirako omukyala we era amabugo gange kyamaani Mutibwa yagatuusa njagala kusaba ebitundu by'eggwanga waffe Nakaseke Ssemuto ne Kapeeka Kisaawe Ssemuto kugombola ne Kapeeka Kisaawe nakafuna information era NRDC nji kugamba nanga muntu batunda ntunde mulimu obugugu nanga muntu batunda ntunde kali tekabala RDC Ekusemuto wali nanga muntu atalina sente tajifuna Kapeeka ku Kisaawe atalina sente nanga muntu tajifuna
ate njagala kugamba abantu baffe ab'Nakaseke waliwo gurupu z'abayaaya abeefuula mbu be baleese Nangamuntu okuwandiisa abantu kwa National Identity Card oba Nangamuntu kugenda maaso mu ggwanga lyonna teri muntu yakusponsorinze teri yakutadde mu ssente nabadde ndi mu nimiro zangeyo n'empulira Nakaseta nga waliwo Muferaranga musimanyi mbaleetedde okuwandiisa naye genda neneewuunya bane Museveni abeera n'abantu gwengo namwe abantu gwengo owulira nti okuwandiisa kwa National Identity Card oba Nangamuntu kugenda mu ggwanga lyonna mu maaso Karamoja Gulu Wawa Masaka gwengo Omufera aleeta ebirango ku kitundu kyo mbunze ndesoko ebirango ne bita ku kiredio ebizindalo bino ebyomukyalo nange nawe balisembereza simanyi okwewandiisa kwa Nangamuntu naye obufere buno bw'amaanyi nnyo era njagala kusaba mukyala RDC abakola ebintu bino balabika bamwe beenaalemu gye nawulidde Omuferaranga nga weenaalemu eyo mbusimanyi nze ndeese abantu okwewandiisa okwa Nangamuntu tetuganye obululu buyinza okubasuula eddalu wakakati buli muntu atunuulira bululu oyinza okulowooza ensi ekoma naye toleeta buferebo kwefuula nti goleesa okuwandiisa Nangamuntu programu ya gavumenti egenda maaso ya Uganda yonna gebiri bweba yaggwako bwoba wagisuula ne bweba tennabakugwako n'empya natuziza bupya mukitegedde nabadde mu nimiro zange kampu Lutamaguzi nga mpulira Omuferaranga eyo ne bangamba ne Kapeeka babadde balangayo ku kisaawe mbu waliwo simanyi ayabalisembereza okwewandiisa naye obufere buno tebuggwa mu ggwanga gwe ng'okeera enkya ng'okanula amaaso mbugoletse nakikubawo ekyo nakikubawo n'ateeka ebiranga naye wammwe era nayogedde ekiganiro nakyo ngenda kubongera polisi bali manyi by'ettaka bwe mutamanyi nnyo nakyo temukimanyi bingi era mbadde ngamba ano Sekasi tulina kampuni za mpulidde ayogerako ez'amakubo tulina kampuni fe obuzibu bwa kampuni zino obutakola nga kati woyogedde Matuga Semuto Kapeeka buzibu bwaffe nga Parliament kampuni zino ezimu ziraba nga kati eyo kampuni ya myaka 2 eya Bubaka Construction Company ejja ne programu yaayo naye ensasula yaffe yembi kati omusajja asuubira nti ekkuba ajja kulimala mu myezi 5 nina alimala mwaka gumu n'ekitundu wakola wamala nti wano ngenda kutereezaawo wagundi step eddako nabamala emyezi 6 bamuwadde abamu bakozesa so nze njagala kubeebaza aba contractors boda naddala aba Bubaka construction company abakola ekkubo lyaffe Matuga Semuto Kapeeka mugazizaako naye kati struggle gyenkyaliko era gyenkyalwana ne mwami Museveni abantu abali ku makuba ago ne mukulu Katumba Wamala okubalirira abataasa abali okumpi abataasa bagenda okusala koko ku bibanja byabwe abasala ebibanja ne tebasasulwanga abamu babawa naye abamu tebasasulwanga era nsaba ne mukulu Museveni kubanga nakulidde otiisa mbu akasajja ke Nakaseke akaliro soko yabadaga makasajja akaliro kawulira ne yabadaga otuddire yabadaga akaliro sebo kawulira leje madde nkugamba ekkubo lyaffe eryamatu erya Kapeeka Nakaseke Kasa Ngombe w'obulenzi paka Bukalasa Agricultural College egenda ofuka University eryo baali baleese proposal okuba nti litandika okukola nga tebaliridde bantu mbu bajja balirira maaso naye ekyo tukyaganye mukigaana at least abantu maweeko bisatu byakuna kasente kuba gavumenti eno weeri eringa ebbinika eri ku masiga 2 kiki essaawa yonna eyiika mu kyayi ne musigalirawo mu bbanga olwekyo ejja tebawa ati gudidi kyaddeho alternative government ejja era ebeera ne programu kutandika ku bintu byakokondekesebo nimuwa abasajja busente kugamba abasajja embeera gye balimu mugiraba bwefaanana ebiseera byonna bali mu kutiitiira badde eno badde eri ekkubo lya Timuna Lugogo Kasambya Buyungwe Lugogo ye mukulu Jeno Katumba Amalo omanyi nti mukulu Otafire yamwonoona mu biseera by'olutalo nga batangira be baali balwanagala nabo abasirikale b'Obote naye akyaganya ab'oku district sebo mukulu k'omu tubalinze tetubalaba ffe tukozeeko kye tusobodde okukola ng'era bwe tukozeeko njagala kwebaza abaami ba Ssaabasajja Kabaka Kyalugondo mbebaza nnyo at least fwe tukola contribution nga ffe nawulidde
omwami omungagamba ababaka ba parliament mutusobedde mukola emirimu egitali jammwe ne mukola amakubo ne muzimba boreholes ne mukola ki where systems have broken mubadde mutusubira kola ki ne mutwala emifaliso mu malwali mbusimiri mujammwe nagamba mbwe yagala kutuwaabira mbu tukola emirimu egitali yajja basinga ekiri mu Uganda omusajja yawamba eggwanga lino n'awamba systems zonna n'azita buli kimu kitambulira mu mikono gy'abantu era ensonga lwaki olaba obubinja n'obubinja bw'abantu bugenda eri abasajja abeegabidde ssente zaffe ez'eggwanga nga bagenza okulomba naye nga kye bagenda okulomba tebabuuza naye no ssente zaatuwa yazijjawa akola mulimu bagende mu bano abasajja okulomba simanyi abayimbi bagenza okulomba simanyi bano abaaki bagenza okulomba naye nga gye bagenda tebabuuza nti naye ono ye ssente zaatuwa yazijjawa akola mulimu ki naye olw'okuba nti system zonna ziri totally broken nosanga omulamuzi akaaba wowe natuta omwami wange mulago nafa naye nga tewali kananka kabwerere aba yakage wowe munene wa gavumenti abadde asondera mutabani we ez'omutima naye namufaako kati abanene beeterawo amalwaliro agabwe ag'enjawulo wano ag'ekyama n'amalala we gagaana okukola nga bafuluma ebweru w'eggwanga n'olwekyo ssebo kino kyenjogerako si kyamuzanyo kakati ssebo omukulu Museveni abasomesa batandise bagenda kwekalakasa olumu omugerere mutiisa abo balutamaguzi lino eggwanga lyaffe Museveni talina sente zize ng'omuntu azijja mu treasury era osanga abawumba tutwe kibayi Museveni sente za Museveni naye alya kuggwanika sente ze mukuŋŋaanya mu musolo yekwajja ezimulabirira nawe tugenda gamba nti zino zogulamu ebigoma gavumenti ezo zange z'amatooke naye omusaala gwenfuna mu palamenti muwa musolo yaguwa nawe kujja n'ogula ku bigoma zikola birala ez'ebigoma za matooke gawobadde ki kakati gakulema okutunda bwe tusaba kino tetukisaba mutima mubi kituluma nnyo mwami Museveni gwokwata ssente n'ozijja mu ggwanika ly'eggwanga n'oziwa peneti 450 uliriza ssebo ebigambo byange n'ojja mu ggwanika ly'eggwanga n'oteeka mu budget nti peneti omuntu tumuwe biliyoni 8 n'oteeka mu kino ekyuma ky'emmwanyi kyempulidde ono ayogerako mwe mmwanyi zaagudde twababuulira nti bano abasajja tebaagalangako omuntu alina ssente mu nsawo bajja wano ne missoni yaabwe yasooka kweddiza ttaka lyaffe era lyonna balitutte mpulidde mukaaba wano ettaka balitutte obukyayi boola bwe batulinako ngaffe temulowooza nti batulinako nti twakwana abakyala be bamu nabo okuzuukusa abantu nti bano abasajja bajjira wano mutangire ennyana nga tebalina kye balinga nabo balinga ffe bwe tufaanana naye bakozesezza obujega bwammwe ebyalo byonna babitutte be bamanerenda ssebo kati buli woolaga wonna nalabye essomero ly'omusajja omusebo musomesange kyeyune waliwo essomero ly'omusajja omu bamuyita balita Ellen White ly'essemuto omusajja oyo yayamba nnyo Museveni mu lutalo bamuyita Mubanda naye okumanya abasajja bano bane bakafiiri ate tebagenda kukkuta paka nga bagenze emagombe akasomero k'omusajja bajjanga nga bali fefeteene ebbali balitwale ngera luli bwe twataasa omusajja Museveni we yasulanga kitema mabanda abaana be yabasuubiza tugenda kubayamba ate nga abaagala okubba ebizimbe byabwe bali kati ono omusajja bambi oyo owa Ellen White w'essemuto Mubanda yeewola miliyoni 4 mu biseera bya COVID ng'agenda otandika kati bwe yeewola ne babateekako stoppage awo president n'ayisa directive bwe baali bagize ssente nga bababinika gundi bwe yaggwa n'asasula miliyoni endala 3.5 n'amalayo kati baakomawo ennaku ezo mu ssente teyazisasula mu COVID zaacumuleetinga bamubanja biliyoni 2 mu miliyoni 5 era ettomero bali n'addukira mu Bank of Uganda jjukira abasajja bano beetedde mu buli kafo buli woolaga bokka be baliwo kati sebo bwaddukira mu Bank of Uganda n'abasanga yeera nakuba omulanga era waliwo ekifo we batali yasanga batudde bamulinzi nga bamulinzi be baliyo kuba kati waddukira ku poliisi be baliyo baddukira mu maje oli bwakubba n'omwabira ogenda omusanga yettaka be beeteekayo be baliyo naye kubwala DC be baliyo eyo nono kisennyonjo naye musajja atu abeerayo atudde bamuteeka eno ku katebe ng'akabakalamu
badenze ensonga zaffe nti abasomesa bagenda kutandika nawulyanga bagenda kwekalakasa sebo mwami Museveni ng'otudde mu State House jukira nti n'abasomesa bamatalinga mu ggwanga lino nga bwetugamba wuliriza sebo kubanga system zizonna yazitta nga bw'okwata ssente oweekyuma ky'emmwanyi ono gwempulidde akubako omulanga ffe twababuulira wano mmwe mwatulaba bubi bwe twafuluma ne tugaa nti omusajja n'emmwanyi zaffe azitutte kuba bano abasajja bajja ne sisitimu yaabwe buli kirimu ssente kirina kuba kyabwe ate bwe balaba nti wano waliwo ssente the majority we bagwa nga obayingirawo nga babafufubya nga babaavuwaza kakati nze mbadde nkugamba twakwata ssente nga parliament tuzifujjirira ekyuma ky'emmwanyi eyo gye mulaga gye batwala baminisita baani bonna gye balaga eyo ezo ssente nga bwe tuzikwata ne tuziwa ebyuma by'emmwanyi ne tuziwa baloko ne tuziwa peneti tusobola okuŋŋaanyayo ssente ne tusasula abasomesa tebagenda kujja basomesa abaana baffe ng'abaabwe batudde era bwolaba nze siri musirikale siri musirikale amunonte soja naye nsanyuka nnyo nga nsanga omusirikale eggwanga era kye ŋŋamba mwami Museveni kino ojja kukyejjusa luvannyuma nga mufumuse mu ggwanga lyomudduse mugenze nsanyuka nnyo nga nsanga omusirikale ng'omuwadde omusaala ogutegeerekeka naye omusirikale n'omuwa emitwalo ate nze ndi mu palamenti mbadde kakiiko ka finance sente tuzimanya gyenomwoza funameka kati oyo mulangira be bali mu kugabana kati nkugambe Museveni we yabuuza wano we bamubuuza ezize zafuna afuna milioni 3 alangirira obugagga bwe yagamba alira ka boda n'omuggo mukwano ku Kabila yagumu Kongo n'enteze byalina kakati naawe ogambye nti ababisi bangi nange ontadde mulange wabanga omusajja jenkana alina ogutundutundu gwetutadde mbabisi bwabeera yakiriza ebigambo bye ababisi bakyali bati naye gyembadde maliriza nakyo kyongira ffe ng'ababaka ba palamenti tulina okuba considerate n'olaba omusirikale ng'asula wabweru ojjukira profesa abantu bano balina famire bazirira ddala abamu bagenda ne balwana e Somalia era abasajja bano ne babba ssente zaabwe nga mulimu n'abapoliisi ne bakomawo wano omusajja oyo okwata emmundu n'omusanga ng'akuyitako ng'ali kamu nga n'abamu be babakuuma ewammwe eyo gye musula mu bisaakaate gye mutadde kamera ne muteekawo simanyi embwa enzungu ezibakuuma simanyi ne muteekawo buli kimu kyonna omusajja oyo gw'olaba ayimiridde wabweru ng'ali mu bibomboola ku geeti yo ng'akutte emmundu naye alina famire era naye alina ebirooto bamwe bano bwe bagenda ne batuula bano abasajja banneewuunyisa bwe batuula mu kukameeza nga be bali balowooza nti bokka be balina okufuna ebirungi by'eggwanga era bwe batutunuulya batwenyinyibwa nti babalaba temusobola kubabeeramu mbufe tetuli bantu gyemaliriza nakyo kino tukisaba Ssebo Mukulu Museveni ffe abantu abali wano twaggwamudde ebyokutya gwe batemula gwe mutemula kati tetukyakaaba nti gundi bamutemudde oba gundi bamuwambye kwa tukimanyi nti ebirowoozo byammwe gye tuli si birungi temutwagalangako tukimanyi nti wane ewaffe mwagala kutwalawo wonna nga mukozese nanka kuba kati tubadde tubuuza nti bano abalaalo be bagoba mu mambuka ga Uganda kuba nabo bayinsistinze abakulu babakomyawo babateeka mu disitulikiti nga Nakaseke Gomba Luweero Kayunga bwe bukyayi bwe batulinako kakati baagala okikola mu luyayeyaye nga bwolaba bwe babagabira nanga muntu gobadde okimanyi nti abalaalo nabo baba wakati nanga muntu anti baavaawa anti bakugaye badira Uganda wano waliwo eggwanga lye bayita abalaalo baavaawa gwe baavaawo abo gye beekuŋŋaanya ebyo ebibinja n'ebibinja kakati abasajja bazze ku palamenti bazzeawo nga bazze okwekubira enduulu abo abalaalo nga boogera ennimi za wano nga bawano bennyini baadde boogera Oluganda Enyankole nga bawano njogera Olufalansa bonzu Ssebo ndi Mufalansa olimu Olukongo kakati Ssebo njogera Oluzungu ndi Mungereza nti abasajja bano gwe wagambye nti ababisi bangi abantu ababisi bangi wali owuliddeyo Abanyankole abava ewaabwe
oba abakiga nti bavudde baabo beekuŋŋaanyiza Mwankole bagenda balaalo abalalula abagobe ente banje ebibinja bye wali owuliddeyo abantu oba bava Tooro oba bava Mwankole oba bava Kabaale ndi kati beekozeemu ekibinja bagenda tebalina gye babeera webale nnyo n'olwekyo ssebo tusaba tugende DC ffe kye tusaba omukulu Museveni ssebo mu biro bino abasomesa nga bateekateeka okwekalakaasa palamenti y'eggwanga weeri osobola okutuyita ne tubayisiza supplementary oba supplementary tosobose kuyita ne tukimakinga kuba budget yaffe ekyuka buli kaseera kati eri 72 trillion twongereko efuuke 75 trillion nga n'abasomesa tubongera abasomesa bali mu trillion ezo zonna bagaleezobambye eri 72 trillion kati bwetwongerako wali 3 bagala 3 namba abasomesa anti wuliriza gw'okutte bilioni 465 nga siryaba okubanga ndulungozi wadde peneti omuntu omu n'okwate kino ekyuma tukubuuza ekyuma ky'emmwanyi kya ggwanga kyani ky'ovujjirira omusimbi kakati gwe bw'obanga professor olabika tolina mwana ali ku ssomero balina bangi yaleese ensonga y'abasomesa lipooti ya ejijjeri recent eraga kyolwaleero okufuna omulimu gw'obusomesa n'omulimu gw'obusawo mu ddwaliro lya gavumenti yes okufuna omulimu gw'obusomesa mu gavumenti olwaleero eya Mwai Museveni weetaaga okusasula wakati wa miliyoni 5 ne 3 bagukuwe ogende ku bisanziro ripooti era yaleese expression eraga billion 36 eziri involved mu corruption olwaleero abantu okufuna emirimu so kakatiraba olwaleero ejijja kulaga bino olwaleero n'abasomesa olwaleero abagirina olwaleero abantu bakaaba kati olwaleero buli bwenguzi yafuuka currency mu gavumenti kakati gwekyo kyoyogerako ka information koleese kali badde kakulu naye professor yagambye ababisi bangi oyinza okwekanga osangayo omusomesa nga ali mu kitisaati kya kyenvu era be babeereyo nga bangi ngaye n'omubuuza embeera gy'olimu kati olowooza abakwata ba edi mutwe ababakumira mu makomera bo bali bulungi alali kyenyeso nyonjo tusanyisa okuwuliza okutundiga eggendo okuva gye tuvudde nabbira tukuwala era budde bwotuse tukuwaddemu akaddo sokukakkanemu niwe nusanzeewo ka esi kalungi nokwadde emmotoka mutambulira mulimu ka esi naye naakawano kabaddewo ono tebamuwa erimu esi ono simulangira bamuwa bipikapu ebikaddekadde ziremera ne ku makubo eyinza okuba terina ono simulangira bakwotanyiriza byoga RDC buuza ku bantu bali baveeko basose mu mata zo abane pajero sebo nkuwadde akakadde bwaba ne pajero nga bamwine jajja mwano abantu babuze ko tuwe mu mata zo national politics ezo tuluka tugende ku mulema musabye ko webale nnyo professor Walusimbi gwanga nga yogera mu parliament yatudde kololo nebo okena ne bintu binyi president yayogedde nga bwomanyira Honorable Tamaguzi ejja kuba ebituli omu ne Honorable Alan Mayanja sibasuubira mu birungi eri kwogera kwa president era babyogera we neewuunye nnyo naye babyogedde leero ngendo babuza leero saagala boogere bibi byereri njala balondeyo ebirungi president byeyogedde olwali saagala ebibi mu bireke Honorable Tamaguzi Honorable Alan Mayanja Sebunya n'enginiya Sekasi kyeyune ye wanabazajja kwogera bibi njala leero mwogereko president ebirungi byogero bangu okugera konna olumu atandika n'okutaputa byogero biyazem byogero bulijjo byaddamu ne mutaka ati njagala leero mutubulireko ebirungi at least abaganda bagamba you should give credit where it is due bagamba bati abazungu abo ninga n'abaganda bali wayo olugero olwo nti osimangako set of the national address yabaddewo yabaddewo idi nayo yabaddewo ne munyonyo twasendekedde ate munyonyo bakubawo bomu awo netta abantu babiri bomu eteberezebwa ku byogeddwa n'ebirabwako byalemeddwa okuwumbawumba kali gwoli waddemba okubiwumbawumba nga bwolabye naye ebikulu byonna obijja mu poliisi kuba bebanoonyereza bobokka kale no kyebatuwa kyekituba tugambye nti waliwo abakulu abali baplaninze ne okusookera ddala katambya nga tekanakalabikako nti bamube amasasi nga anaatera okulombala okuyingira mu kiggwa ekyennamugongo awo wali kiggwa ky'abajulizi kyamaanyi nnyo nga mbu yali ateekateeka okuyingira n'akubwa amasasi obutambire mutandika ovulumayo bayogedde bingi nnyo bavuunudde nga bwomanyi buli muntu avuunula ate era omuganda agamba nti buli muntu ali entitled ku ndowooza ye
kati awo twavuddewo waliwo tulabye olwabe tuzudde namawulire simalungi kubanga omumanyi gwe waliko wano kati bannakuzaala oba bali bakuzadde nga covid atutawaanya oba bali bannakuzaala gwe tuveeko kati ffe leka tunyumye engero zino eza covid cases 10 mu district bayitayo eri amafuta eno balabyeyo abantu nga 10 nga balina covid era kitegeeza abantu abasukka mu 100 babeera isolated kupanga contact bazita contact manyi twafuna ebigambo ebipya mu covid waitwa contact isolation SOPs twafuna ebigambo nno sebo nga tubikwata buzibu ne tubikwata sanitizer abamanyi abafrika tuli bakyafu omanyisa ngendo okebera ku pipichupe bye twa sanitizing sanga nga kulika kagambo covid nga nebyo bakagundi oyo jiki ninga nti covid byadda bwebiti dark naye byabaddewo kyannaku nnyo ninga minister ya obulamu tena akuvaayo ku bintu byebuliisa ba covid tusubira enkyanga wiki etana ate jukira enkyana luna kulukulu simanyindo za kulwo kubitusubira ejja kuba evuddeyo ne mu butongole naki ekigendo okuba ekyogerwako ninga akyali buliisa eri abantu kube bazuuliddwa ne covid bamugema era tiyagwamu bati bagamba nkonti yagwamu sungu era bakyabalwaliza ddala bulungi nnyo kyekiri awo ebisigadde byebyo tujja kutambulira awo nenga onalutamaguzi wali Alan Manja Sebunya wali engineer Christopher Sekasi wali abono balooza endowooza yem nekiri ewaabwe mu nkambi nakyo kimanyi bagambye nti nalabye ejjonga balogera ku lutambi abazeeyo empapula basukunukiza mu mitwalo 6 sofa ku lwokutano batugamba mitwalo 4 ne kati ndowooza wengezo okulandiza gini mu 6 6 nga bagala bifo bya ebyenjawulo BMP yukira bamba ba parliament bili ebifo 15 ebimu ate babironda special nga abasirikale n'abakadde bili wesimbawo n'abavubuka bavubuka kati ozo kwesanga nga ekifo kimu ku ballot paper yali kesinze ko bunene yaliko mbayindi eyo yaliko ba candidate 13 nge balonda ko bali balonda meya wa watunduka mbuyindi eyo genda ku Google mujabbira biggest ballot paper yali ebadde ngenda ba candidate 13 kati nga gwobikula ku page 2 campaign ya Gandhi oli ya campaign za Alan Manja Sebunya ya Gandhi bananga balonzi bange ndi ku page 2 ogobukula kabukuleti kalamba mu Uganda kijja kutuukawo ensonga ejja kukirira sekimanyi nimwe nale mu abyudde tunakufuna Alan Manja Sebugondi honorable RDC ke Eunice Nyonjo tanakulabika ko ebinale mutyabimbule banya bajjeyo era nga nawo waliyo mu Luganda otufungo badde otovoola kuba kujugubana mu bibiina byonna wali okujugubana n'ababaka honorable speaker yalangirira ababaka abavudde mu bibiina byo ne bagenda mu bibiina ebirala ebikyatandise era nja kibuuza honorable Manja Sebunya honorable Tamaguzi tikakati sente zile zibadde ziweebwa ebibiina olubabazi wabiri ebibiina kiwagenze mu katungoguza honorable Matasi Mpuuga wekitiibwa yavudde mu NUP n'agenda mu kibiina ekipya kati ekibiina ekipya kiba kibiri bona twebite ekyo mu luzungu ekyo kyekifunamu honorable Alan abantu babuuze kutandikira mbabuuliza ko dakika 5 nze neyaza nnyo professor munange kwakuliriza akubuuzaako nze Alan Manja Sebunya banange bwe tuli nabo mu studio nabo Tamaguzi ne mukulu Sekasi nze Alan Manja Sebunya omubaka Nakaseke Central abantu ba Nakaseke bampa obuvunaanyizibwa sibitiibwa naye obuvunaanyizibwa kugenda kutuusa nsonga zaabwe mu parliament ate president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nanyongerako obuvunaanyizibwa nze deputy chairperson w'akakiiko ka Kosase mu parliament akatunuulira n'akakuba tooki mu nsimbi z'omuwi w'omusolo engeri gyesasanyizibwamu era omulimu n'ogwo tugukola basasanyiza bulungi b'abantu of course basasanyiza of course government entities ensimbi olaba nga abantu abasinga bazanyira mu nzanyi basasanyiza ku lwabwe kubanga olaba ensimbi ziri mu travel ziri mu stationery ziri mu conferences twategeseewo kano omusomo guno ogundi yatambudde ekitegedde so okusinga sente eyo gye ziri naye zigenda okukola emirimu gy'abantu toziraba za busoloji ntono tuyita capital development sente zo ntono nibo balaba nti bagenze kebungeza ku benchmarking ezo sente mpitirivu nnyo so naye tukola ogwaffe naye wakati mu bisomooza professor Nzikiriza njogere ku matters of national importance 7 parliament ya abantu kwe bali bawuliriza Tamaguzi yakinjigiriza nti musoka matters of national importance in parliament yawo professor mukyalo ebeyi ya mwanyi eri mu
kemisinde baga nti ekira wansi misinde jali yasazeeko mu wiki ngabi yasaze 12 kubanga emabegerere twali mu nusu kanana ngegenda mukenda ne kati wenjogerera awamu eri mu 10 awalala 15 eyakaseeru yali mu mutwalo gumu nga mu mukenda mukanana katolo musegenda mu gumu 10 gumu 12 oyo kase naye yakiboga jijjako obukuta yeri mu gumu 2 gumu 10 naye nga ali mu gumu ene yakiboka eri mu meka eri mu 10 15 ebese sente ntono nnyo so minisitule tugisobola okuva ennyonnyole kubanga jjukira bulungi professor Vanilla bwati we yayita yagenda kankula ekiro yamala mu 10,400 naye bwe yagenda bwe yatuuka mu sirinye 12 kakati olwaleero bw'otunuulira ebikajjo professor president yasayininga egundi etteeka ly'ebikajjo kakati era effect yalyo tosobola gifiiringa kati kubanga eribanga lyakateekebwawo naye abantu olwaleero osanga ttani ey'ebikajjo nga ya mitwalo 5 ettani ekimotoka ekyo bwe bakibagulako emitwalo 10 sente ntono nnyo so kakati ebyo byonna bw'obitunuulira molinga n'ebirala era nasanze abantu beerumpewe abantu bonna eri Kagango kubanga eyo wasinga ennyo abantu bafe okulima emmwanyi Kagango eri yonna kireeta Kapeke Butiikwa ng'abantu bakaaba ng'abantu bali mu miranga bagamba omubaka munnange tubadde tumanyi akaseera kano tutandiza okufuna kasente nga n'obubbi bweyongedde ndowooza obadde obiwulira abantu baludde bayoola emmwanyi babadde bakiri kakati ebyo byonna ebibanga bigenda maaso nga ffe bannansi oba nga ffe abakulembeze tuvunaanyizibwa mpozi n'ensonga endala akalulu k'abavubuka akamu ke muteekateeka so akalulu k'abavubuka akalulu k'abakadde akalulu k'abalema jo ba mobilization Nakaseke district babadde awo nti ku Roman Gardens Nakaseke mukalondera wa bajja ku bitundu byammwe eyo kuli okuva ku kyalo ku miruka ku magombolola ne bakuŋŋaana bane basooka ku leve y'ekyalo awo bonna balonda nga kano yena ali mukeyakola y'ekyalo ku kyalo balonda chairman w'NUP ku kyalo buli ali mu register alonda bali registered already ez'abalema ez'abakadde n'ez'abavubuka weeziri wabule bamala okulonda ebifo ebyo 9 abavubuka biba 9 abakadde bibeera 5 n'abalema baba 5 kakati abo okuva mu byalo ebyenjawulo abo be bagenda ne batandika okulonda ku muluka 9 bano bibagenda waggulu bali simwe nolo abantu baba delegates katugeze abasusuddwa bebalinye ddala ne bagenda balonda bannabo bali bebalonda babajjawa beronda mbennyini abantu bavaana kati bakuvuganya omwenda guno gusitudde gugenda kumuluka gusangayo baki abavaddeyo mwe mwennyini muvaamu mwabo omwenda mwe muvaamu oba ku kyalo then ate era abalondeddwa ku bimiruka era bwe bayambuka ne bagenda waggulu ne balonda ku level eya sub county basooka then abafuniddwa ku sub county ne balyoka balonda abana abakiikirira ku district then eyo ku district wava n'abagenda ate balonda abaka ba parliament ne bajja okujja ne kibaita delegates conference yes ababakadde ababalema obudde bwe buli buli kubanga bonna bulambikiddwa mu road map electoral commission era abavubuka kubanga nominations zikoma ku Lwakubiri ez'abavubuka okujjayo abasooka ne bawaayo empapula balina okupika obuyigirize tekuli tekuli so eyo level nga 10 olwokubiri era nsaba mwenna lijeswa waffe gyali mu office mugende babatereko stamp abavubuka abalema n'abakadde temwetaaga foomu zonna kuzireeta mu ofisi yaffe eyali jeswe nga ffe yaffe eri ekiwoko kusobola zikuŋŋaanya ne muziwa omuntu omu n'azireeta ewali jeswa waffe n'abateerako stampu yaffe y'NUP then mulyoka muzizaayo ate mu kakiiko ak'ebyokulonda ne musobola okulaba nti waliwo ne process yo campaigning era kweri ku road map olagawa okubalaale ku kyalo kyo okubalaale olwogenda kakuyege ku kyalo osobola okuba ng'era campaign bazikuba gwe gwamanyi okutema ku kifo kyoyagala kisinziira gwe bwona okikolamu n'ekidira ekisembayo naffe olunaku lwokutaano twagaddewo Alan Mayanja Ssebunya Kivumu Pali Kito sub county
tournament yo yawedde bulungi okusinga nebazanyo olukiiko eno program nagituuma talent development and skilling abatalina bisaawe development talent mu developing irawo of course jebiri ebyokwekanya ebyokweyiya naye nga tevunaizwa bwa gavumenti okulaba nga bateeka ebisaawe ebyo so tournament yo yatambudde bulungi nebaza olukiiko luno olutesitesi na mwenna bwe twabadde nabo enteekateeka yonna okulaba nga yawadde bulungi n'ekisembayo professor waliwo ensonga enkulu yogere ebipande bifuuse ebipande mu zikonsuwensi eyo era fact weetaagawo ndowooza n'ennambika ate yaki kubanga bw'ojja n'oŋŋamba nti oteeka ekipande nze nannyiniwo nenkugamba toteekawo gwe n'okisaawo lwampaka ate n'owamba n'omuntu oyo lwampaka n'omugala tujja kiteekawo lwampaka kakati nasono gundi kati nga tugenda mu kaluuka eggwanga 2026 ensi yonna yabadde etegere nti okulonda gyekuli ndowooza abantu bali badde tukkiriza nti endi period yeekyo naye gwe bw'oleeta ekipande kyo nze kati ndiwo NUP gwe naale muno kireeta ku nyumba yange nekugamba tosaawo oba n'okireeta ku mudaala gwange ogwa japati wenkolera nekuga tosaawo gwe n'ogamba njateekawo nasanga n'abantu ng'ovudde ku ekyo nasanga nga n'abantu nga balina kampuni zebalinga bino bya sitiika ng'abantu emmotoka bwe ziba mu jjaamu abantu basibako sitiika nga tamaze kubuuza nannyini motoka tukiraba so mu kavuyaako abantu bangi bagenda kutandika okulwanagana abantu bagenda kubanga onayinza okukulagwe ng'ojja okuleeta ekipande kyo okiteeka ku nnyumba y'NRM ekipande ky'NUP ekipande kye oli NUP omanyi w'NRM otwala ekipande kyo ekya MCP era nze nkubiriza aba NUP bonna abaffe beŋŋamba kubanga waliwo ebitandise mu constituency nga abenaali mbo mu nkambi ya enaali mu kwenaali ona asojja muno nakola naye ffe abaffe abeNUP mbagamba singa oba okimba ekipande kyange ekyomunankyukakyuka yenna oli nakugamba tosaawo tomubuuza na kibuuzo nti lwaki omwana emberi tosaawo muleke tobuuza na kibuuzo lwaki sisaawo azirungasawana kugamba nedda naye ate mu bifo by'olukale kiyimiridde public places onosobola emiti gy'amasanyalaze emiti egiri ku kkubo egiri public kuba omanyi ogwo omuti gw'amasanyalaze n'okwisa makaawo bakusasulira balina okulirira kitegeeza gwaffe ffenna guli public naye mulimu ebifo by'olaba kati ng'eddwaliro n'otwalayo ekipande kubanga ffenna tujja ku ddwaliro ffenna tugenda okozesa tuweetaaga kuleeta muvuyo gwa bufuzi kati ng'amasomero waliyoga nti kati n'essomero lirimu abaana baana batono nga bba abatalowooza abatasensinga yajja kuteekabalaba bagane so kakati embeera eyo kitegeeza era nga ffe balegislators kubeera kwa kakiiko ka byakulonda ne poliisi naye nga balegislators Honorable Tamaguzi ye abaddeko mu parliament naddala ensonga eyoetaaga nekumanya waliwo etteeka waliwo ki ali n'ekirala musango gugenda n'osalamu ebifaananyi bya muno n'osalamu amaaso kwekimanyi omuntu asaze ekipande akisalamu eriiso aba asaze muntu ye essence erimu ekyo kitegeeza so kakati lwaki tutuukaawo ebyobufuzi oba ebyobukulembeze bino lwaki tutuukaawo netutuukaawo era oli kyabavuka kyababuuza twatuukawo tutyawo webale nnyo Honorable Alan Manja Sebunya engeri yasekasi waali mu studio badajjudde naye ayambadde akatisati nga kabbululu ate nze ndabikidde mu ka people power kati nesegedde gali kibadde kitya leero yajidde mu kabbululu ninga ate oba otunudde nga weetegeeza wali ebibiina ebya bbululu bibiri birambirira ate nga ye musajja bali people power bagira bati balina engeri gye bakalumiriza naye nawulira n'ennaku ezali omuntu ayaligisa ng'ekibiina kye bayita people power legali simanyi omugenda sigala wa buuza ku bantu Sebo mukulu professor nayanziza omukisa guno gwompadde okubuuza ku batuwuliriza n'abawuliriza BTFM yonna ebweru eyo. Sebo kantwala omukisa guno okubuuza ku bannange bendi nabo mu studio wano ate ng'olunaku olwaleero lwanjawulo nti abantu bonna bokyazizza bonna bagguleeta luweero abakyalimu abatanajja tetumanyi naye ng'abalimu twetaaga okusitula eddoboozi lyonna eriva ate osanga ewaffe eyo
kuba buli munansi wali yetaaga okumanya abeeruweera abo abaleeta omusajja oyo bo bali mu mbeera ki mumwamuleeta nti kuba buli atulaba kati atandise tuwalana buli we tuyitamu mwatuleetera omusajja kakati mulwaki mulowooza buli muntu abalaba bulala abantu waliwo eruweera eyo nali ndabanga omukulu gwe mugamba nti azze nandaba emizira mingi ate mwe mulowooza mbwe eruweero bamukyayira Profesa bw'ogyewaffe eyo onojja mu bantu tugeze n'otuukako mu owina eyo n'otuuka mu butale n'oga oli weruweero mwe mwaleeta omusajja kitegeeza muli bulungi naye ng'ate bw'otuukako ewaffe eyo ne bikwewuunyisa nnyo era nze nabadde ngenzeeko okuziika ewa Honorable Lutamaguzi awo ekigegaawo waliwo omukyala gwe twaziisaawo omama wa Brian Makerera awo Kibirige nabaddeko eno empita mu makubo naye nga Subaru yange envuga ne sipiidi 8 amakubo ge gakoze eyo nga gattaka kugamba bo bagezezzaako omulanga gwabwe gulabika guyina engeri gye gutambulamu naye waffe wano awasookebwako simanyi bulwadde buliwo kugamba buli lwenzija wano nzitera okusangawo bano naye abalala sibasanga situlangako n'Honorable Sekabira situlangako n'Honorable Sekitoleko simanyi ndowooza ewaabwe byatereera biri bulungi banya wale babeera ate buli muntu ajja wano naye era twetaaga okuba nti eddoboozi lyeyongera okusituka twabadde tuwulira amakubo ge babala simanyi mukulu Lutamaguzi ne Alan bajja tubulire waffe baba tuwadde baba zirindya mu lyakapeeka lino ate ne batugamba emyaka ebiri gigenda kuggwako tebanaiwako na kilomita 10 kolas bateekateeka myaka 2 oyo akimanyi basobola extendinga ne baga nti kitabuseeko kati emirimu obuzibu obuliwo buli lwetana project manager kubanga contract openinga wabwerere project manager yabana scope of work yamanya sere zigenda fuluma zitya tugenda covering area ki mu budde ki neko buli kizibu lwo kitusiza ku contractor naye atuuka ne bimusobera so mu mbeera eyo yonna mukulu Lutamaguzi ne mukulu Alan mubeere nga bwe muteekateeka ba contractors abo ba project manager mubeere nga muba involving nnyo mu project ezo tusobole okulaba nti ate mubalaba abali abawaggulu babalabanga threat olw'ensonga bo baba baagala value for money project eno mwagimpa myaka 2 naye funds zigenda kuvaawa resources ziri zitya compensation eri etya kuba gwe mulimu gwabwe tayagala mu obstacle mu project byasooka otunuulira nga tenatambula so awo mbadde mpitawo buyisi abayisiraamu abavudde mu yidi tubayozaayoza ab'ennamugongo tubakulisaayo n'ebyabaddewo byonna tubasaasira ebyatuuse emunyonyo ku bajulizi ebyabadde bigendo batuukako of course abantu babiri bafudde tetwamanyi nti oba babadde omanyi ki kya interpretation ekyali buli muntu alina interpretation yeversion zanjawulo abamu nga tuli investigators kati twasoma investigative journalism oli twamaze okukola assessment tuzirina naye tezinatusabwa baba tusabe tusolba version zetwanoonyereza ne police ine yaayo n'amagye galina yaayo n'abantu bonna buli individual alina investigation gyakozeze as far as the bomb is concerned. Sebo nsaba okutwala omukisa guno okubuuza ku bantu baffe ab'ebbombo ew'obulenzi Nyimbwa Ndejje ne Kalule ne Makulubita newankubadde tulina okusoomozebwa kungi era ojja kwesanga nga minisita w'ekisiikirizi ow'ettaka amasimu agasinga gava waffe ag'obubbi bw'ettaka waffe obubbi bw'amataka bufuuse obubbi ekyo nakimala ddo kinoonyerezaako nti ekigambo kyengenda okwogera kivvoola naye ekyo ekituufu mu kubyettaka muli babisi mu birala muyinza oba mulyokke nendiza okubyettaka muli babisi nanjogera mukwano gwange mu Kampala kola kubyettaka bakola survey y'ettaka mu Kampala nga mulimu ne piece of land ezitaliko nnyinizo mu Kampala ng'era tezina kizaali kizimbiddwako kati abakulu bakolayo ka survey ne balaba nga tekuli nnyinizo gwe mutwana gw'owulira kakati ne wammwe eyo ettaka lyammwe lirabika teri documented. Kiyinza okuba ekituufu naye ate sijja kigamba nti kituufu kubanga ffe bwe tugamba nti awali abantu ffe tuleka okuba nga tulaba nti nnyiniwe waali ebyo ebya documents bijja luvannyuma naye aliwo olaba olyaga oli ne wajja neyesenza ku kibanja kyo n'amalako ebbanga oba n'azimbako enju olina omuyiriirira kakati gwe ate bw'onoogamba nti bwe twalinoonya nga lyerere ne tutandika oddikuba naye nga liriko abantu abaagaba ettaka mu nkumira nga bagaba ettaka balina ebyo basalawo nti kati olutobazi tebalugaba n'obusozi Jumanyi obusozi babulekanga bwa government n'ebirala okimanyi olwaliro nti government tegazetinga nga busozi bwayo
bonafu buliwa ndowooza mumwe bananya abagirimu anti bali mu gavumenti olutamaguzi bali mu gavumenti tuyo talimu oyo just bo bayambako gavumenti alete private members bill gama tuddemu tukalivete ettaka tuli bali Uganda yenkana kyo kimanyi Uganda bwe baba bagibala yinza okusuka mweyo gye tumanyi ekyo sinza kigano bakikiriza naye okujjako nga gubogedi tuddemu tukole tujubale gwange ettaka lyani ekyo nakyo kikulu naye simanyi bannafa abatukulembera mukulu alani ono yaliko emmengo ayinza otutangaza abettaka ebyo ababimanyi nnyo asobola okugaa nti eri emmengo lyenkana bweriti yonna byonna nga mmengo ng'alimayi kuba bano babateekateeka nga bavubuka okutandika okuga nti oli minisita tova buve mu bbanga nti navudde kati kamu nzize okwogerako ku lediyo balina engeri gye bajja bakuteekateeka ne baga kati otuuse era bakutera ffe era tukutadde era kati ono kyovula olina byotajja musangamu ngaga oba kyekyo ekyo sijja kinyega n'oyo naye alina kyaga nti nze nasomera ku ssente z'abeene kino sijja kikola kanki ekivvoolamaguzi yali ateekateekeddwa naye nze namusazaamu ebintu bimu namuwemula era ebyo ne bambimuggyako yali avuye makerera awo yali ateekateekeddwa nno ssebo bamuteekateekera ne bwomulanga aba agenderera kati yakiwa omuntu wavire kola siyoli wavire kola statement egundi eyo ekaramoja wali akasajja eyo yagendanga nga alawuna ebitundutundu ngamuteeketeeke nnyo mu 200 awo utamaguzi oyo w'200 mujjukira bayite semutawo kapikipiiki awo naye kati omanye embeera y'ebyobufuzi nayo olina okubeera flexible bw'otabeera flexible sasa jamulengera ku kampasi n'abenkuwa kati omwana tumuteekemu kasente era n'akamuteekamu ebibuuzo n'abiyita manyi abantu b'emmengo eyo bakuba tooki wala naga kati zitebandaba oyinza okuba ali olingiriza mu ddirisa oyinza okuba ali oyingiriza mu ddirisa nga tovaayo kuteekayo mmengo tebandaba wadde akola mu ddirisa alingiza mu ddirisa ovaayo wena ne weesimba babuyita batya busimbalaala n'ovaayo wenna ne bakulaba ne bagaa walusiimidi wangi gwani ne basooka bakutegeera bulungi naye nga tolimbano nti bwe twava simanye embaale ne tugwe gundi olina kubeera ng'oyimiridde kakati bamanyi ebyettaka emmenga bamanyi twenkana ki kubanga Jerusalem yabadde ogerako ku bino Museveni okisibi yabadde ateeseteese yabadde akulaganga abamugamba nti Kampala ye uwe naye nga yaga nti guluga nti Kampala muhoninga ku afu niyinza obasiwoza muna eka 2 kitegeeza tuddemu tubali alina ettaka lye Kampala wemma mulowooza lyange ate si lyange ensonga yabadde nkulu sooka weebuuze lwaki mubali mu Uganda yonna basonga ku ggwe salimuzali bamusonzeemu nnyo anti mbuuza gwe sooka weebuuze lwaki mubali mu Uganda yonna abantu bagetundutundu liryo abangi webasonga gwe ekyo nakyo sooka wandika lwaki nze wikaze gwe mulumiriza munnauganda ali eyo lwaki agamba gwoyinako ekitundutundu mu Kampala wonna lwaki yewoberedde mu Kampala netundutundu ate walutamaguze nakaseke enyumba bwekula eyo yasalimu sali wazimbawo akeedi eyo salimu abantu bali ewaffe nemotoka empya zonna ziba za sali newuunya okumanya ekiri eruweero mu kulutamaguzi kiralamu bw'otuuka ku bubbe bw'ettaka teryaladdisa ajja babakola batya teryajja basigala ku ofiisi nga batudde abatambula nga bamukubira olagawa eyo togendayo kwagamba walinga waliwo ekigendererwa ekyajja nti awo tulina kuwambawo buwambi era bw'olaba nga lutamaguzi awezaako ebibanja ebibiri basekasa ebisatu alabika azijje wa mugundi kati balinamu mentalite eyo kati alina ebingi abayabbi ono ayinza okugenda obayamba n'abagamba naye tukole bwenne bwe tuti ogenda okuddayo mulundi omulala nga si be bali be yali ayogera nabo era bwe baakola ne mu 81 bababuuza abasajja bali ludda mubalabyeko babakweka sajja bali ludda tetunnabalaba ekiro nti bassa 3 kakati mu mbeera eyo nga bw'otuyita ababisi sikigaana kubya ettaka kubanga ettaka lyammwe buli muntu agujuba nabugujuma ttaka oba tulimu omuntu ayinza okukireminga ettaka ku kyala nga nti lyange ng'ali mu mayiro 2 kati profesa oli wano so ogenda ekasawo waffe wano n'otuna eka 2 n'ogamba nti kangule erefu tosobola kakati kyekyo kyegamba naye abewaffe alitunda n'agula pikipiki oba amanyi siriri omusajja aliguze n'alimawo sizoni 3 n'aba nga aguze pikipiki nga 2 ate nga n'ettaka alikoze alisigazza gwe bw'ovaayo mugangaga ye lwaki ndabirima nga ye sibya bo bagamba kulima bo balya birwa
kati awo obulwadde bw'amaanyi bano bagenda batuukamu basomesa abo bennyini mu bosomesa bava bali olaba balidde ssente zaffe kati atulimbalimba ebintu zino byayogedde sibitegedde omusajja ayinza okujja okusomesa n'osanga lekikyala eyalinnye takisi waze na bye mu W eri wali gwe bagenda osomesa naye n'otuula mu lekikyala omuno emakere baba byenjagala oli yakola lekikyala gira kapipiki nasomesa abazine BMW kati gwe bonootandika basoma masters abo oyaze n'akapikipiki agenda kunsomesa ki gwafiirwa linda bulinzi byavaamu tetuvaliwe nga physical appearance gwe sooka omanye omuntu akuwaaki waliwo ayinza osanga professor akali avuga nnyonyi n'ogenda n'ova mu taxi yono gwe babujugo taddamu nakuwuliriza so bannayuganda beetaaga okusomesa bategeere bw'ojjano ku rediyo n'oyogera tekitegeeza nno byoza okwogera gw'obyogeranga gwe naye oba olina byeyagala abantu bategeere bayambibwe n'okuyambibwa bwe baba bazze obayamba mwenna abalina obuzibu n'amataka mbadde mbasaba bwe mukubira onalebo Lutamaguzi essimu nti eno batutawanya ku ttaka n'abaganja kujja ku Lwokusatu mubeere n'eddoboozi limu ate temuleeta bintu bya bulimba kuba nebijja muleetera obuzibu kuba bamala okugabana ne bali ate ne bamala ne bagaba atuwa kitono kati twefudde genda otuukayo nga tebamuga abo n'empapula zizino basayininga dda kati naye ne bimusobera so nga temunabagenda mu nteeseganya yonna mu consulting abo basingako babayambe kibawonya ate ebizibu ebirala mu maaso webale nnyo oyo ajja tubuulira eb'empapula yazitaddeyo wennaku okuteekayo mpapula ku kifo kyonna ate bazigenda nnyo wetwali nga tukyasamba omupiira fufa nga ojjayo fayiro kakati bw'ojjayo fayiro mu by'empiira ebyo nga olina ogizayo ng'okyusiza kiraabu ekyo ojjayo fayiro kakati odda bakuteeganga abasambi b'omupiira ab'amaanyi babateeganga fufa yaliko ennaakulabyaawo naye nga babateegaawo balabe omuzanyi waabwe bajjayo fayiro ddawo abamu babaleetanga mu ng'oyambuka bwoti otuukemu ku bitaala akazimba akali omwalinga fufa naye nga bakugamba nti ani ajjayo fayiro nti asali mubiri agenzeewa emitawo neegiryawo onalaba Lutamaguzi palamenti mwagitutte mu lusirika ebiri byabaddewo naye nga tusanyusa okulaba owekitiibwa kyeyunisa ennyonjo RDC kakati nti watuuka temukubira saluti bw'aba atuuse ona Lutamaguzi protokoli yeto temukubira saluti DC sebo DC w'omulembe gwa Museveni takubira saluti bamukubira era ne mundu ze weziri wabweru mwayirake kyali ate ababaka baba waggulu muba waggulu ebweru wa district